Ensonga z'omusajja yeeyita Yesu zongedde okulanda mu kkooti ebivuddeyo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo Bebe Cool naye ayina kyagamba King Saha naye ate akombye kwerima bannamukadde bannange nabo mbayina nga batabuse bubi nnyonnyota amala emirundi Junior naye muyina mu maaso awo Sheila Gashumba ne Lucky Mali nabyo tebinnaba kugwa mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubanga byonna byemba nti kayo nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tusabe kisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Hamad Kakayire onononga musomi wa dduwa era nga akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business zitambula bulungi mukubireko ku namba y'essimu eri awo wamma akolera ddala ku bintu bingi nnyo nnyini ddala bannange nkutandise n'effefe buse onononga ayinayo kwosa ennaku z'omwezi nga 18 guno omwezi gwennyini gwe tulimu era nga egenda kubeera awo ennalubaale naye maama olunaku lw'okwosejjo babadde bali mu Prince Conference ne Karo Kasiita omanyi balina ensonga zaabwe eyo bazaala n'omwana ye maama bakweka ebintu balowooza tetubimanyi ndowooza batulabako amatu oba ngambe batuyita kapa nenga maama ekiri awo ne Prince Conference katereme n'okugwa ati baby ati biki bannange nze kye nalabye kwenkuzaako eno ewa Sheila Gashumba tamala emirundi Junior muyina maaso awo ng'ate amususa bubi nnyonnyo ne naye Sheila Gashumba olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba mbundaba Lucky Mali n'abantu abasinga okutegeera ennyimba ze basegerera ku ye Sheila Gashumba iyita kubye nnyo naye nze nzijukira Lucky Mali alina oluyimba lwe yayimba awo nga tannaba kusinkana Sheila Gashumba nze natandika okumanya Lucky Mali nga tannaba kusinkana Sheila Gashumba naye maama ye mwana muwala agambye mukulu teweepika nnyo n'abantu okutegeera baakutegeera ku nze naye bannanga abaana b'abagagga bwakukyawa akubira ddala ku mutwe kugamba batakyali muyadde kati Lucky Mali wave Sweden n'olekawo okusamba omupiira singa oli wala ozze weetadde ku muswaswangule gw'omuwala kati Sheila Gashumba yalekawo oli ayina ssente God's plan kwa God's plan maama we yali mugagga nga z'abasindikira ze balya mpaka mama God's plan wayajja Uganda namuteeka ku nnyonyi ng'akoye expenditure za Sheila Gashumba nze oyo Lucky Mali namulaba ngamba naye abavubuka temwepimira gw'osobola Sheila Gashumba gwe baali baakukyawa dda naye se mudondoli mbu obadde oyina mbwe bibadde bikumidde Lucky Mali awo se mudondoli yayina kati Sheila ali mba Nigeria nze Sheila Gashumba yankwana n'atumira ababaka yantumira ba messenger abo nanga Junior I love you ne mugamba Sheila leave me alone nja nakulopa ku police kati gwe Lucky Mali omusobole kati Lucky Mali ayina ki musajja wattu mutunuulire Lucky Mali genda ofuna abawala abakiraasizo omuwala asula ku Times Square e New York omuwala asula ku Times Square ezo street si wano Kampala Avenue mb'oyingidde loogi ya mitwalo 15 nze kasita nalaba oyo omuwala Sheila Gashumba ng'ali ku Times Square ne manya kati ali mba Nigeria Nigeria muyimbi ki wano Sheila Gashumba gwateeteze ng'oggyeko Davido ka Davido teyasula muno kati ng'oleeta Lucky Mali parking ebintu byo obijje mu luumu ya Sheila Gashumba ogende ewammwe osamba omupiira go back to Sweden laavu yeekyo eyemenya kyofumbyeko kimala sisita Lucky Mali si gwe wasookayo ba God's plan babaddeyo Gulunedi lwakwa Gulunedi ye baamwegaana Sheila Gashumba baamubuuza nti wadeetingako ku Gulunedi n'amishira Gulu ye baamwegaana sister Gulunedi n'amukubirako ali abawala
so kakati ngojja ovudde eri n'ebiviiri ate Rickman ne Frank Gashumba ali yamugobadde mbwe atunulanga kkoni nze namanya we bajja mugoba Rickman obadde owangadde my brother bwe bityo ebibe ebyokufumbirwa kuba kati era Rickman wali yeyo n'omunanga ate message Tamale Mirundi Junior gyawadde omwami Rickman omanyi bamukyayira ku media kati era amuweereza message era alina kugiyisa ku media kale bwe tweyongerayo ne Daniela Onono nga ex wa Dr. Jose Chameleone bannange omukyala nga alabika bulungi naye nze abuuza baddiya obufumbo bulimu ki byanjawulo omukwe ulinga mufumbo nakati wali wano nga si mufumbo naye maama ebbeere lyonna tutoyinza omuyita teenage oyinza ogamba tayonsangako mbufunze tosobola mubalira abaana baayina kubanga ebbeere ze ndaba likyesimbye bannange obulamu wamma ye butambulira ddala ng'ate Kingi Saha alaalisa abo bonna ate ababala abantu yagambye baddiya tayagala abantu bemonkolera we muno simanya mumubala lwaki mumubala era mumwagaza ki agambye agenda baterembwa sogo wena munage ali mukuba agenda okubala Kingi Saha mukwawo nawe genda nga wetegese kubanga amaze okulabula atakubagulizaako yagala wambazi yabagambye agenda baterembwa oba lwali oba byaddala bannange bwe tweyongerayo ewa Bebe Cool ono n'omunange era nga awandiisa message naye nga ayiwandiikidde bafaanizi be abamwagala abagambye bannange ayongera obajjukiza mufuneyo kadde mwebaze Mukama olw'ebirungi by'abatuusizzaako olw'ekirabo ky'abawadde eky'obulamu kubanga tumanyi bulungi nnyo obulamu bannange bwe bugagga neffe abantu abasinga tebasaba bo tebali ku Mukama wabula osanga omuntu nga yenna alina stress nenga stress y'alina ya ssente abaana banaalya ki alira ndodya manja baddiya obulamu bwe bugagga wobanga oli mulamu buli kimu kiba kisobokera ddala wenkozi nkongeddeyo ate ku bafumbo bano bafumbirwa bano bagwa mu laavu bano banoba oba kiki bannange ekiri mu mukwano bano abafumbo bola emabega kaabo kati kiringa myezi 2 kugumu kitundu bakola embaga bannange embaga yali nnungi nnyo okuzama abantu ne beebuuza bano abaana bato sente bazijja wamunange oluvannyuma lw'okuno bato omukazi tayatudde ebyama omukazi agambye munnayimba omusajja mbu muli wabisiyaga y'ensonga lwaki babadde balina kasente yarabye nga tagenda kigumiikiza n'agamba ekimala kimala munange ate obufumbo kambusuulewo nkongeddeyo ate n'emboozi ey'omusajja eyavaayo n'agamba nti ye tebalina kumubala kuba ye ekitiibwa ky'alina ye si muntu wabula ye Yezu munange abakyala baali bazze omubala baakwatibwa obusungu era we batyo ne bayita poliisi era ne bamusiba ku poliisi naye we yatuuka ku poliisi alina ebigambo awo byayogera kale nga biringa ng'oba ng'amba ebitiisa era ng'olunaku olwaleero bamuleese mu kooti ne bannange lwaki mweregera ku linnya Yezu erinnya Yezu yalikolerera kubanga bamukomerera ku musaalaba kati simanyi obuno yo baate bamukomerera ku musaalaba gwawa nenga ffe tumanyi omulokozi ali omu yekka ye Yezu Kristo n'obudde mwoyo omwerere talina mubiri wenkuzaako eno munnange nakayimbira wa gospel era nga simulala munnange ye mwana muwala Gabi Ntaate bannange abakoowoola mujje mumuwagire banimbye concert yeesoose era ng'egenda kubeera ku Sheraton Kampala Hotel ennaku z'omwezi nga 17 leero 15 enkya 16 wabuzaayo olunaku lumu lwokka bannange tugende tumuwagire omukyala ayimba obuyimba awo weyanteera omukisa kale ayina ennyimba z'ayimba bannange tugende tumuwagire gwe nawe n'abadde awuddemu amaanyi olaba wamma ebizibu bikuyinze tokyetegeera tokyegamba gwenga gwe tokyekkiriza mugenda owagira omukazi munnange maaso wano nina bannamukadde batabuse bubi nnyo nnyo batabukidde anifibike ngenda kuba mbalekerako akatambi era munzikirize nze mbasiibulire wano Omukama abampeera kyonna kimusinga okwagala gwe wenna ayagala Suubira News Extra ne maama bannamukadde bo obusungu buli mu kika kyawaggulu nnyo nnyo bakati obusungu baabugjeewa bannange neebuuza nze omuntu addeawo n'awala n'omuntu bannange kyewuunyisa nze kambateereko obutambi Mukama nkyali ku nsonga za feibi ez'okuvaayo n'otulimba omusajja wakkubye embaga kumba omaze okufuna olubuto abalokole mwantama nziramu okubagamba nti abalokole mwe mukyasinza obwenzi ku nsi kuno kubanga n'eddiini gye musinza temugimanyi obulokole buba ku mutima naye mwe mwabufuula nti yeddiini feibi ye muntu gwe basooka okutesitinga ne bamuzinaazina yenna n'amala okufuna olubuto n'alyoka atulaga nti agenda kwanjula agenda kufumbirwa
lwaki omalamu bakaddaama amaanyi Feibi empeta nze njirina ngutugamba olina omukisa wabadde n'ekisiraani omusajja bamukukase bukasi ng'abedda bwe bagambanga muwala wa Gunda afunye olubuto ne bamukako omusajja we yamufunisiza olubuto so toddamu kutweragirako toddamu kutulaga nti oli wa bbeeyi toddamu okutulaga ng'olina omukisa ng'era Katonda akola talina byakola mubeera mu kyeki ne musooka okwegaddanga n'abasumba kati wamaze okufuna olubuto ne balyoka basonderezaawo speedi kyakiyeremu okuswala nange lwaki abalokole musooka okwetestinga olubuto olukulu obuzaayo ennaku bbiro zaale ngu naawe olina omukisa gwa Mukama oduulira bakadde amaboozi esuwaani ngu Maama Feibi alina omukisa mukisa ki baasooka okumutestinga ne bamulya bwe baalaba nga talina kiwasa kwe kumugamba nti munnange omusajja ne bamuteeka ku gadi pointi y'embundu nti alina okumuwasa lwampaka so otherwise teri mukisa gwamu teri mukisa gwamu gwe wabadde oyina ina y'abalokole muli bamalaaya abalokole nga muli benzi omwe mwe mukubira ebidongo we mukubira ebyuma we mukubira engalo haleluya tukutendereza Feibi yena ageza alinga gwe bakubye ekibiso kya Nadi soba yagenda mu family planning ali awo talwala period bibadde byerere yena azimbulukusa inga gwe bapikamu omukka akasajja bakanya kugamba lwaki omusajja tajjaako gago mwe temumanyi nti oyo omusajja ebisa erimu teriraba temumanyi anti eriiso teriraba ekyo ekisigo ekyo ekiriko alaama ekisigo ekyo ekiriko alaama eryo eriiso erimu teriraba oyo omuvubuka naawe aliko obulemu teri muvubuka mulungi anyirira ng'oyo omuvubuka nga talina bulemu asobola okuwasa okukazi ogubiguna bijjo ogutunula nga gugonya nga gufibi ogwo kizibu naye ennugu Doniasia ennugu kumwapo olina nyingi ennugu naye nze nagalifuula ow'eddembe Feibi gubi naye era n'omuvubuka aliko obulemu ekisooka mbobba wa Feibi sindika njake ali awo kifaananyi kyereere ayima lumu mu mwezi kale kasita wadde mumwogerera ne kasaba akoze emikolo giwedde ndowooza baana kati bakyaliyo oba bagenze kwanemuunu simanyi media yabasondera babadde balina okukola emikolo gigwa bulungi olw'okuba sente social media yabasondera ne bateeka ku pressure nga balina ogikola bakugambye gwali mukolo nti omusajja yakeera ku makya ne yeetegeka nti ngenda kuwasa mukazi oba omukazi yabeera ku social media n'asabiriza sente z'omukolo ne yeegattako na bano aba JB Infotrust simanyi Infotrust ne JB mukyala we nga kyebalwanirira kiki kyebalwanirira kwe kubeera nga besiba ku Feibi kubanga era ye yabatunda ku social media ne yali abamanyi abo okitegeera ku lw'okwagala platform nabo ne beeteekawo buli service yabadde ya bwerere makeup wa bwerere bridal olugwero yayambadde gauni ya bwerere esuuti omusajja gye yayambadde JB yagitunga buli kimu kyabadde kya bwerere ng'omanyi ku mukolo gw'okubeera nga mayiti anti omulambo gwe baleetera buli kimu nga n'olugwero oyambadde ku mukolo gwo lwa bwerere makeup wa bwerere akagaato ka bwerere bana nga tolina kyotaddemu omanyi kyekitegeeza obeera nga mayiti Franka yozayoza mukwano gwaffe yozayoza Feibi okutuuka ku mukolo ne kugumala obulungi Feibi nze muyozayoza yeebala okufuna omukazi okufuna omusajja ono Doniasia ekimwogeza ennugu lwakuba ye talina musajja oba kati bazzeeyo engeri gye yageze ebweru simanyi Doniasia nnugu yemwogeza naye nze muyozayoza nkonguzi Feibi lwaki tewagenda yate nga bakubba akakadde omanyi aba Franka nawe ebitundu by'ekyama byakumalamu wagenda mbo nga weetega Asha Blessings ng'olowooza Asha Blessings mulungi Asha Blessings mufumuzi kulesa atunulanga kamujje wamutuukako nga tolina nangeri gy'osobola mukwana omanyi abako oyagala nnyo ebikazi ebinyirira Franka abawo yali akwana Asha Blessings
yali ampiseeyo naye kati bwe twayingira mu lutalo lwa pressure ensonga lwaki saagezeeyo naye contribution nagiwaayo akakadde kange nateekayo kati ate omukolo gwa Phoebe gukwatagana blessing bikwataganirawa oli yamutegeerera kwayi yali antutteyo naye ku mbaga nga teyabaddeyo simanyi yabadde akyanyiganyiga pressure. Sheikh Hamad Kakayire ono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi ezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ye y'essimu eri awo ate ofune ebisingawo era gwe wenaaga tulange naffe wano ku Suvia News Extra ennamba yange weri awo ya WhatsApp ate munnange ng'ojja twogera ebisingawo manye munnange eyeetuukidde tanywa ate gatabanguse afaana.